Business tip wano mu Bwakedde mpulira. Aliko 88 kateze 8 Chabasa. Tuli mu katabo kaffe naawe osobola akawandiikibwa Simon Senkai. Era juzi twayogera twasembayo ku Lwakuna ntuga nti mu nsi omuwendo gwo gusinziira ku kusomooza kw'omazeewo. Era obulamu bwo buzitowa okusinziira ku kusomooza kw'abantu kw'osalidde amagezi. Era kino kye kisukkulumya abantu abamu ku balala. Bo bennyini abantu abalala b'osalidde amagezi ne bakusitula era ne bakugabirira ne bakukuuma era nga bwe bakuyamba olw'omugaso gw'olina mu bulamu bwabwe. Ako ke twakomako. Etuga nti Musa yazaalibwa okumalawo obuddu era ku nkomerero y'omuli gwe yawaayo obuvunaanyizibwa obwo eyali yazaalibwa okutuusa ate abantu mu nsi esuubize. Ye Dawudi yazaalibwa okumalawo ekizibu kya Goliyaasi. Toyinza kusaba Katonda kukuggyirawo kizibu ate kye wajja okumalawo. Oteekwa okukolerawo okulekerawo okusaba Katonda okukukolerera. Musabe okwezuula. Kino kye kikuumidde omwana w'omuddugavu mu bwavu obuzibu olw'okulowooza nti munnanga obusukkulumu kyamagero. Nedda. Ne Katonda nannyini buyinza bwonna nannyini busukkulumu kyamutwalira ennaku 6 okutonda ensi yaffe eno. Bwe kibanga bwe kiri, lwaki omusaba akyusa embeera yo mu kiro kimu? Lwaki tomusaba akusobozesa okutegeera ky'olina okukola mu eyo embeera mw'oli? Bw'osanga okusoomooza mu bulamu bwo, tosaba Katonda kukuggyirawo kizibu ekyo, kubanga okusoomooza okwo kuba kuzze okukuyamba okuzuula amaanyi n'obusukkulumu mu ggwe. Amazima singa tewaali Goliyaasi tetwandisomye ku kabaka ayitibwa Dawudi. Goliyaasi yali azze okuyamba Dawudi okumutuusa mu bwakabaka bwe. N'olwekyo tolwanyisa mbeera. Embeera gimaleewo. Oteekwa okulekeraawo okudduka olujja olukutuusa ku busukkulumu bwo. Anti munnange buli ekikusoomooza ggwe n'odduka. Buli lwogira bw'oti nze siina gatundu gammeeme. Maama nsulenga ntunula. Nga lwaki bansuza ntunula? Ng'odduka. Okusoomooza kwonna kw'osisinkana mu bulamu kusindikiddwa gy'oli okusobola okuzuukusa omuwendo mu ggwe osobole okuba ekyo Katonda kye yakutondera. Okawuliddaako? Okusoomooza kwonna kw'osisinkana mu bulamu kusindikiddwa gy'oli okusobola okuzuukusa omuwendo mu ggwe osobole okuba ekyo Katonda kye yakutondera. Amakulu g'akalenzi akatono ka Dawudi tegaaliwo okutuusa lwe kaamalawo essajja eddene li Goliyaasi. N'olwekyo omuwendo gwo mu nsi gulinnya era ne gweyongera buli lw'obaako ebizibu by'osalira amagezi ne biggwaawo. Okawulidde? BSFM.